Weewaawo tendeeza Kristo era njagala otwala akakisa kano okubeera nga neebaza Mukama waffe Yesu Kristo olw'ekirabo eky'obulamu, kirabo eky'obulokozi ate n'olw'obukuumi bwe n'obugabirizi bwe eri mmwe mwenna baganda bange bannyinaze abatwala eddaala okuba nga muyigira wamu nange nga twekkaanyiza ddala ensonga ez'enjawulo. Nga bulijjo Mazima Kenneth era ng'olunaku olwo njagala tutunuulire ku nsonga eno nga nkulu nnyo gye tuyita essomo erikwata ku kukola kwa Katonda, essomo erikwata ku kukola kwa Katonda mu nsi, essomo erikwata ku kukola kwa Katonda mu nsi. Oluvannyuma lw'emyezi mingi nga tutunuulira ku masomo ag'enjawulo omwali essomo erikwata ku byo Katonda by'ateesa edda, omwali essomo erikwata ku nsomesa ez'ekisa, ku nsomesa ey'okulonda kwa Katonda, ensomesa ey'abo abayitibwako obukulu bwa Katonda n'ebisigadde. Kitugwanidde nno gwena awuliriza okubanga ate tufaayo eri essomo lino lye tuyita enkola ya Katonda mu nsi, nga engeri ey'okuba nga tukwasaganya ebintu ebimu bye tutasobola kubeera nga twogerako bwe twali tutunuulira kwago amasomo ge tumaze emyezi emingi nga tutunuulira. So olunaku olwaleero nsobola okugamba nti kino kye tugenda okuba nga tutandikako kigenda kuba ngeri ya kubeera nga tukola okusiiga okusembayo eri ebyo byonna bye tugenze mu maaso n'okuba nga twogerako kwaga amasomo ge njogeddeko waggulu awo. Mukama bw'aba akkiriza nsuubira nti essomo lino lye tugenda okuba nga tukola mu bitundu eby'enjawulo linaagezaako okuba nga lyanukula ebimu ku bibuuzo ebiyinza okuba nga bikyali mu mmwe mwenna abatutte eddaala okuba nga mugoberera amasomo ge tukoze ag'enjawulo ku mitwe egyo gye njogeddeko waggulu. So sisobola gamba nti ngenda kukola obulamba bw'essomo lino erya enkola ya Katonda mu nsi, wabula nsobola okubeera nga ngamba nti ngenda gezaako nga bwe nsobola okubeera nga nkwata ku bitundu eby'enjawulo wansi w'essomo lino, era nga mmanyidde ddala nti mmwe mwenna abanoonya okutegeera amazima nga nange bwendi mujja kubaako kye muyiga, era njagala okuzzaamu amaanyi mmwe mwenna obutabaako ssomo lyonna lye musobwa wansi w'omutwe guno gwe tugenda okuba nga tutunuulira. So njagadde nno tubeere nga tutandika nga tunnyonnyola omutwe gwaffe. Enkola ya Katonda y'engeri ennyonnyola ddala enkolagana ya Katonda n'ebyo by'atonda. Enkolagana ya Katonda n'ebyo by'atonda. Bwe twogera ku kigambo kino kye tuyita enkola ya Katonda, mu Luzungu tukiyita providence. Providence. Ekigambo kino kye tuyita providence oba enkola ya Katonda mu Luganda, enkola ya Katonda mu Luganda kiva mu kigambo ekyolatino ekiyitibwa videri. Videri nga mwe muli VIDERE, era nga mu ekyo ekigambo mwe tujja ekigambo kyaffe eky'Oluzungu kye tuyita video. Abasinga video mugimanyi ekintu ky'olaba ku lutimbe. Lwaki? Kubanga mu Lulatini ekigambo kino ekiyitibwa videri, kye tuyita videri kitegeeza okulaba, mu Luzungu kye tuyita to see. Y'ensonga lwaki kye tuyita telefayina leero tukiyita video, kubanga telefayina obaako ebintu byokola ki byolaba. So ekigambo kya telefayina mu Lulatino kye kigambo kye tuyita providio. Mwe tujja ekigambo eky'Oluzungu ate era kye tuyita providence oba enkola oba obugabirizi bwa Katonda. Ffe abakozesa abatera okuba nga tusoma Bayibuli ez'Oluzungu n'oluusi ne twogera ku Luzungu, ekigambo providence tusobola okugamba nti kulu gaakyo gaviirayo nnyo ddala mu lulimi Oluzungu, naye ate mu Luganda tekivaayo nnyo, naye y'ensonga lwaki ngenda gezaako nga bwenkola ki bwensobola nti. So bwe twogera ku nkola ya Katonda
kye tuyise providence ekirina ensibuko yaakyo mu kigambo ekyolatino kye tutegedde nga videre, ate omwo mwe tufuna ekigambo kye tuyita providio, ate okuva mu kigambo providio mwe tufuna ekigambo ekyoluzungu kye tuyita providence. Ekigambo ekirala ekyoluzungu ekiriraana ekigambo providence oba ekiri okumpi nnyo n'ekigambo kye tuyita providence kye kigambo kye tuyita provision oba kye tuyita obugabirizi. So tusobola ogamba nti nga bwe kiri nti taata yenna mu maka abeera n'obuvunaanyizibwa obw'okulaba biki ebitaliiwo n'akakasa ddala mu ngeri emu oba endala akwataganya ensonga eyo n'ateekawo ebyo bitaliiwo mu maka oba ewaka, alaba mangu nti kino ne kino tekiriiwo, omwana ono ajja kwetaaga okusoma, kiri ne kiri tekikola tekiriiwo. So enkola eyo bwetyo ey'okubeera nga omuntu alaba mu budde n'ateekawo empenda ey'okubeera nga ebintu bifunibwa, kyekyo kye twagala okutunulya nga kye tuyita enkola ya Katonda. Katonda okubeera nga mu bufunze tusobola okugamba nti erifa abakristaayo Katonda waffe ali ku lwaffe, era tusobola era okuba nga tunyweza nga tugamba nti enkola ya Katonda ezingiramu okuteesa kwa Katonda mu nsi wamu ateera n'eri obulamu bwa buli muntu yenna. Era ensomesa eno ey'enkola ya Katonda eteeka ekkomo ku nsomesa esomesa ng'egamba nti Katonda bwe yamala otonda ensi n'akola ki? N'ayabulira ensi. Era enjogera bwetyo tugiwulira ennyo mu bantu abatali bakkiriza n'eri abantu atanaba kubanga oluusi bayambibwa oba nga basomesebwa nga bayina obutamanya obwa Katonda yaani obusatu bwe, engeri egyakolamu ebintu, ebiteeso bye, so ebintu ebyengeri ng'eyo nga bagenda mu maaso n'okugamba nti buli ekibeerawo kyonna mu nsi kibeerawo nga kigoberera amaanyi ag'obutonde. Kitegeeza nno amaanyi ag'obutonde oba amateeka ag'obutonde ge gafuga buli kyonna ekikola ki ekigenda mu maaso, nga bagezaako okulaga nti Katonda talina mukono gwa bufuzi eri buli kintu kyonna ekibeerawo ku nsi. Naye ensomesa eno ey'enkola ya Katonda oba ensomesa eno eraga engeri Katonda gy'akwataganyaamu ebintu mu nsi, yo eragira ddala nti Katonda yenyigira ddala mu nkola ey'ebintu era ali kitundu. Tewaliiwo olunaku lwonna nga tali kitundu ku ngeri ebintu gye bitambuzibwamu mu nsi, newankubadde ye si kitundu ku byatondebwa kubanga ye yabitonda. So ensomesa eno ey'enkola ya Katonda oba engeri Katonda gy'akwasaganyaamu ebintu okutuukiriza ebyo byonna byateesa edda, era tusobola okugenda mu maaso ne tugamba nti enkola ya Katonda era etunuulya okufaayo kwa Katonda, obugabirizi bwa Katonda eri abantu n'okubaluŋŋamya mu lugendo lwabwe olw'okukkiriza okuyita mu bulamu nga atuukiriza okuteesa kwe mu bulamu bwabwe. Mukama waffe Yesu Kristo yayogera n'agamba mu Matayo 6 nti mbabuulira temugwande kweraliikirira ku by'obulamu, kiki kye munaalya, kiki kye munaanywa, newankubadde emibiri gyammwe kiki kye munaayambala. Obulamu tebusinga mmere era n'omubiri tegusinga okwambala. Era bw'oba otunuulidde ekyamateeka 11:14-15 eragira ddala nti n'ebye tuyita ebiro eby'enjawulo nga bwe twalagako mu masomo amalala nti Katonda afuga ebintu bino byonna, nti mu bugabirizi bwa Katonda, mu nkola ya Katonda, mu kukwataganya kwa Katonda yatugabirira ebiro eby'enkuba. Ebiro ye yennyini yasobozesa ebintu eby'enjawulo okubanga ffe tugenda mu maaso n'okubanga tukola tutya nga tubifuna mu bulamu buno obw'ensi mwe yatuteeka, n'okakasiza ddala nti ebintu byonna bitambulanga okuteesa kwe bwe kuli. Nti bw'oba otunidde ekyamateeka essuula ey'e11 olunyiriro lw'14 lulaga nti Katonda yatonyesa enkuba. Katonda waffe yatonyesa enkuba, era Bayibuli etulaga nti anaatonyesanga enkuba ku ttaka lyammwe mu biro, era enkuba
ey'okumpi n'ey'oluvannyuma, era munaasobola okuŋŋaanyanga ensigo yammwe, era n'alaga nti anaabawa omuddo mu nnimiro zammwe olw'ensolo zammwe, era munaalya era munajjuzibwa. Ate bw'ojja mu kitabo eky'ebikolwa eby'abatume n'osoma essuula ey'e14 olunyiriri lw'16 ne17 lulaga ti mu biro ebikadde Mukama yaganya amawanga gonna okutambulira mu ngeri yaago olw'17, naye yeerekerawo obujulizi nti ye yennyini yatuwa ebirungi omuli enkuba okuva mu ggulu n'ebiro ebirungi eby'okulima, era yakkusa emitima gyaffe n'emmere n'essanyu, nti ensi teyagisuulawo busuuzi. Bwe yamala ogikola ye yennyini yeenyigira mu nkola ey'ebintu byonna ebigenda mu maaso n'okuba nga bikolebwa ku nsi. Omu ku babuulizi era nga muwandiisi wa ttutumu ayitibwa Piper ye agamba nti enkola ya Katonda oba obugabirizi bwa Katonda oba okukwasaganya kwa Katonda kye kikolwa eky'ekigendererwa okugabirira, okubeezaawo n'okufuga ensi, nti Katonda waalaba obwetaavu agabirira era yakakasa nti ebintu bibeerawo mu ngeri gye biba bibaddewo. Ekyo kikulu nnyo kyakuba nga tukola tutya nga tutegeerera ddala nti naye ate omwami ayitibwa Thomas Watson, omu ku bantu abaalwanira obutukuvu okuba nga bulabisibwa mu kkanisa mu kyasa eky'16, ye yannyonnyola ng'alaga nti kye tuyita enkola ya Katonda oba obugabirizi bwa Katonda oba enkwasaganya ya Katonda ey'ebintu byonna bye yateesa edda, nti kwe kuba nti Katonda aluŋŋamya buli kintu kyonna oluvannyuma olw'okuteesa okw'okwagala kwe ku lw'ekitiibwa kye, era nti ekigendererwa ekikulu ekya Katonda okukolera mu biro oba mu budde kyakubeera nga Katonda aba atunuulidde kitiibwa kye. Tewali Katonda kyonna kyakola mu budde. Byogedde ne mu masomo amalala endaga nti tetulina ke tusobola kwetusaako mu maanyi gaffe, era kino kye tuyita enkola ya Katonda oba obugabirizi bwa Katonda oba okukwasaganya kwa Katonda mu nsi. Mu bulamu obwa bulijjo olunaku lutandika lutya lugwa lutya, ebyo byonna okubanga lukugendedde nga bwe lugenda okubeera nga oluyitamu bulungi, ekyo kyonna tukiyita enkola ya Katonda, obugabirizi bwa Katonda, enkwasaganya ya Katonda okutuukiriza ebyo byateesa edda. Era tusobola okugamba nti enkola ya Katonda oba obugabirizi bwa Katonda oba enkwasaganya ya Katonda ekoma ku buli kifo kyonna, ku buli muntu yenna, ku buli kyonna ekiba kibaddewo, era buli kintu kyonna ekibeerawo kibeerawo olw'ekigendererwa mu nsi, oba kinene oba kitono, oba kirungi oba kibi. Tetulina kulaba bulabi bintu nga bibaawo n'ogamba nti bwe bityo bimaze nekola kino bibeerawo, kubanga tulaze ne mu masomo ag'enjawulo, kubanga ku mulundi ogwasembayo nabagamba nti mu lulimi olwa Bayibuli tetulinawo eno enjogera eya bulijjo oli n'agamba nti guno gubadde just mukisa gwange, kino kinguddeko bugwi, simanyi ebadde kyansi yange, eyo tebadde kyansi yange. Olwo olulimi Bayibuli terumanyi, lulimi lw'abantu abatanategeera Katonda, naye gwategedde Katonda olina otegeera nti buli kintu kyonna ekiba kibaddewo mu nsi, oba kinene oba kitono oba kirungi oba kibi, kyonna kiri wansi wa mukono ogwa enkola ya Katonda, obugabirizi bwa Katonda, okwasaganya kwa Katonda. Singa ebintu bibeerawo bubeezi, tuba tetulina yatutonda. Ensi ebanga eyeefuga obwefuzi oba eyeetwala nga teyina muntu muluŋŋamya, nga bw'onalaba omuvuzi w'emmotoka. Emmotoka weeri n'emmotoka okusigala n'eba etandikiddwa okusigala ku luguudo, walina okubeerawo aluŋŋamya emipiira egyo okuba nga gibeera mu kkubo eggolokofu. Kati omuluŋŋamya w'ebintu byonna okutambula nga bwe yabiteesa okuba nga bitambula ye Katonda, era ekyo kyakola eky'okuluŋŋamya okukwasaganya enkola yeeyo gye tuyita providence mu lulimi oluzungu. So ensomesa ya Bayibuli eraga nti ebintu tebigwa buki bugwi. Abalala bafuna ezadde,
abalala tebafuna zadde, abalala bawona obubenje, abalala tebawona bubenje, abalala bafumbirwa, abalala tebafumbirwa, ebintu ebyaki ebyenjawulo. So ebyo bikulu byategeera nti Katonda oyo agenda maaso n'okwasaganya ebintu ebyenjawulo mu budde nga bwe yateesa edda, w'amaanyi nnyo kubanga ye mutonzi ate era ye Mukama. Era ngezaako okubanga nyinyonnyola ekintu kyekimu wabula mu ngeri ez'enjawulo obutava ku makulu gaakyo, nga ekigenderwa njagala gwena awuliriza nga nyweza kino nyweza kiri osobole okubeera ng'otegeera ddala obukulu obw'ensonga gye ndi okuba nga njogerako. Nti bwe tutunuulira kye tuyita enkola ya Katonda oba obugabirizi bwa Katonda obw'ekigenderwa eky'okugabirya, okubeezawo n'okufuga, nti enkola ya Katonda tefuga bufuzi nsi n'okubanga eruŋŋamya oba neeragira ebintu birina kubanga bitambula bitya, wabula enkola ya Katonda ebeezaawo na buli kintu kyonna kye yatonda. Bw'otunula Bebulaniya 1:3 Bayibuli etulagira ddala nti Katonda awaniridde buli kintu kyonna, tawaniridde, awaniridde buli kintu kyonna mu nsi muno olw'amaanyi ag'ekigambo kye. Awaniridde buli kintu kyonna mu nsi muno olw'amaanyi ag'ekigambo kye. Bebulaniya 1:3. Ate era oba weeyambisizza Nekemeya, bw'oba weeyambisizza Nekemeya essuula ey'omwenda olunyiriri olw'omukaaga, enyweza ng'egamba nti gwe Mukama, gwe wekka, gwe wakola eggulu, eggulu ery'ewaggulu n'eggye lyalyo lyonna, ensi n'ebintu byonna ebiri okwo, ennyanja na byonna ebiri omwo, era gwe obikuuma byonna. Ekyo kye tuyita enkola ya Katonda, obugabirizi bwa Katonda. Akuuma ebintu osigala nga bitambula nga bwe yateesa edda ye Katonda. Maasawo nja kulaga nti olunaku lw'olizuukuka nga omuyembe ate tesiti yagwo ya nanansi, ojja tegeera nti waliwo obuzibu obuliwo. Naye tewali olunaku lw'ogenda kuzuukuka nga enanansi ate bw'oba ogira ojuulyanga muyembe, enanansi ejjasigala nga nanansi mu kuteesa kwa Katonda. Omuyembe era bw'ogulegako bati ojja kulya nti gwe muyembe, nti omunnyo ekigukuma osigala nti munnyo nga gulimu ensa yagwo. Katonda yabeezaawo ensi eyo. Ebintu byemu tubiramba Kolosaayi 1:16-17 Bayibuli enywereza ddala ensonga eyo yemu yenyini nyini. So ebyo bikulu byakuba nga tukola nga tutega. So nga tetunagenda wala nnyo, ate era kikulu okubeera nga twewala embeera ey'okutabulatabula omutwe guno ogwa enkola ya Katonda, obugabirizi bwa Katonda n'okwasaganya kwa Katonda n'ebintu nga obukulu bwa Katonda, ebyamagero, then okungako tutadde ebintu ebyasalibwawo edda Katonda ng'ensi tennabaawo. Newankubadde enkola ya Katonda oba obugabirizi bwa Katonda oba okukwataganya kwa Katonda okw'ebintu byonna mu nsi muno kiinako okufaanagana okutono eri obukulu bwa Katonda n'ebyo Katonda byateesa edda okuba nga akola. Naye mu bufunze ate era kikulufu okuba nga twawula nga tulagira ddala nga bwe tumaze okuba nga tunyweza nnyo nti bwe twogera ku nkola ya Katonda, obugabirizi bwa Katonda oba enkwataganya ya Katonda ey'ebintu mu nsi, enkola ya Katonda etunuulira kuluŋŋamya, kukwataganya ebyo byonna Katonda byateesa edda. Naye bwe tutuuka ku ebyo Katonda byateesa edda, mu funze tuba tutegeeza okusalawo kwa Katonda, enteekateeka ya Katonda gye yakola edda ng'ensi tennaba kuba ng'ekola ki ng'etondebwa. Bwe tuba nga tunyweza ekintu kyekimu ku ekyo kye tuyita okusalawo kwa Katonda, tusobolera okuba nga tugamba nti okusalawo kwa Katonda okw'ebintu byateesa edda, ebintu Katonda byateesa edda bye bigenda mu maaso n'okuba nga bituukirizibwa mu nsi mu budde. Kati engeri Katonda gy'atuukirizaamu ebyo byonna bye yateesa edda nga n'ensi tennaba kubaawo, kye tuyita providence oba kye tuyita obugabirizi bwa Katonda oba enkwataganya ya Katonda
oba okulungamya kwa Katonda okw'ebintu byonna mu nsi. Bw'otunuulya ensonga zonna olaba nti kulungamya kwa Katonda, enkola ya Katonda yeviirako okulungamya buli kintu kyonna ekyo Katonda kye yagenda maaso n'okubanga yateesa edda okukola. Era bwe twongerayo okuba nga tumenyaamenya ensonga eno, tusobola era okuba nga tulagira ddala nti okukola kwa Katonda mu nsi oba okwasaganya kwe okw'ebintu oba okulungamya kwe okw'ebintu byonna byatonda mu budde, kulungamya kwe kuteeka mu nkola, kutuukiriza ebyo byonna Katonda byateesa edda nga n'ensi yali tennaba kubanga ekola ki ng'ebeerawo. Dawudi alina ebintu byayogera ng'alaga nti mazima ddala tugwanidde okubeera nga tukkakkana okubeera nga tusinziza ddala Mukama Katonda waffe oyo omukulu. Mu Zabbuli 139 yalaga mu lunyiriri 16 nti amaaso go gaalaba omubiri gwange nga tegunnatuukirira, ne mu kitabo kyo ebitundu byange byonna ne biwandiikibwa, nti bino byonna bisonga ku mbeera eyo ey'ebyo Katonda byateesa edda, era ebyo byateesa edda kaakano bye tuli okulaba mu budde nga bibaawo nga bituukirira. Kirungamya ebyo byonna Katonda byateesa edda, kye tuyise enkola ya Katonda, kye tuyise obugabirizi bwa Katonda oba mu Luzungu kye tuyita providence. Bw'oba nga ate otunuulidde ekitabo eky'ebikolwa eby'abatume nakyo kirina akantu ke kitusongerako, bikolwa essuula ey'okubiri. Mujjukire bulungi kino tubadde tutunuulira ku nnyiriri zino. Olabira Masa tugamba oyo bwe yaweebwayo nga Katonda bwe yasooka okuteesa mu kumanya Kristo, byonna ebimutuusibwako mu budde ebyo biri wansi w'okukola okukwasaganya kwa Katonda, okulungamya kwa Katonda okw'ebyo byali yateesa edda. Mwamutwala ne mumukomerera n'emikono egy'abantu ababi ne mumutta. Bano bonna abamutta nti tebakakiddwa, tebawaliziddwa, naye kye tuyita okukola kwa Katonda, okukwasaganya kwa Katonda, okulungamya kwa Katonda okw'ebintu byonna byateesa edda kuleeta ebintu bino okuba nga bibaawo, kuleeta ebintu bino byonna okuba nga bikola bitya nga bibaawo. Era y'ensonga yemu gye twalaba ne mu ssuula ey'okuna ku mulundi guli ogwasembayo, twala mu ssuula ey'okuna olunyiriri olw'27 n'28, kubanga mazima bakuŋŋaanira mu kibuga muno ku mulenzi wo omutukuvu Yesu gwe wafukako amafuta, Kerode ne Pontio Pilato wamu n'abamawanga n'ebika byonna ebya Isirayiri bakole byonna omukono gwo n'okuteesaako bye byalagira edda okubaawo. Ebyo byonna bye baakola, bye baatuukiriza, okutuukiriza kwe byonna Katonda byalagira edda okubaawo, kye tuyita enkola, obugabirizi wamu ate ne kye tuyise okulungamya kwa Katonda. Ti byonna nga bwe yabyogera bwe byagenda maaso ne bituukirizibwa. So ebyawandiikwa bino ebisatu bye tulabyeko n'ebirala bingi nnyo bitusomeseza ddala nti kyonna Katonda kyakola mu budde yakiteesa dda nga n'ensi yali tennaba kubanga ekola ki ng'ebaawo. Era ekyo kituyamba ffe okutegeera nti Katonda tabeera na kusalawo ku gwabo gwe ng'agenda mu maaso. Byonna byakola yali yabiteesa dda, byonna byakola mu biro yali yabiteesa edda, kubanga alaba enkomere okuviira ddala ku ntandikwa. Era bwe babulokozi bwaffe yali yabuteesa dda n'atulondera mu mwana we Yesu Kristo nga n'ensi tennaba kubaawo, b'Efeso 4, era n'ateesa n'emirimu emirungi gye tulina okutambulira mu ffe abakkiriza nga edda nga n'ensi tennabaawo, b'Efeso 2:10. So kino kiba kitegeereza ddala nti ate bwe twogera ku kye tuyita obukulu bwa Katonda nga bwe tulaze mu masomo ag'enjawulo, obukulu bwa Katonda butunuulira nnyo eddembe lya Katonda n'amaanyi ga Katonda okukola ekyo kyonna ky'aba asazeewo. Isaya 46 olw'10 paka olw'11 ne Yobu 42 olw'2. Yobu alaga nti tolina kintu kyonna
tewaliwo na muntu yenna manyidde ddala osobola okukola ekintu kyonna era teri muntu yenna asobola kusazaamu kuteesaako. Naye ekitono nnyo bufunze nga tumaliza kye tulina nakyo okuba nga tutunulya y'ensonga ey'okuba nga tetutandika ate kugatika ekyamagero ne kye tuyita enkola ya Katonda, nti bwe twogera ku kye tuyita ekyamagero oba ebyamagero y'engeri Katonda gye yayingiranga mu mbeera eya bulijjo. Yayingira mu mbeera eya bulijjo mu mbeera eya bulijjo n'asirisa enkola ey'ebintu mu ngeri ya bulijjo okutuukiriza okwagala kwe. N'ekirina okuba nga kimanyika bulungi nti bwe twogera ku kye tuyita enkola ya Katonda, okuluŋŋamya kwa Katonda, obugabizi bwa Katonda mu nsi eno, nti bwo butambulira nnyo ku ngeri eya bulijjo, ate nga Katonda gye yeeyambisa engeri ya bulijjo okubeera ng'akola ki, atuukiriza ebyo by'ayagala. Ne mu biro biri nga ebyamagero byagendanga maaso n'okubeerawo, kikulu nnyo ffe okutega nti ebyamagero tebyagwangawo bugwi, wabula ebyamagero byabanga nabyo n'ekigendererwa. Bw'otunula ebyamagero mu bulamu bwa Kristo Yesu byasonga ku buweereza bwe, nga byali bimusongako mu buweereza bwe nga Masiya eyali yasuubizibwa, Yokaana essuula ey'okusatu olunyiriro lw'okubiri. Bw'otunula mu biro eby'abatume ebyamagero mu buweereza bwabwe byali bisonga ku ekyo ekigambo, byali bigaba bukakafu eri ekigambo ekyo kye baabuulira nti kyali kigambo eky'amazima, kyali kigambo ekya ddala ekyali kiva eri Katonda mu biro eby'okuba nga Bayibuli yaffe yonna yali tennaba kubeera nga ekola ki, nga ewandiikibwa mu bujjuvu bwayo. Ekyokubiri ku byamagero eby'abatume byali era nga byakwa bukakafu eri abantu bonna nti bano be bantu Katonda Mukama waffe Yesu Kristo be yali alonze okubeera nga bateeka omusingi ogw'ekkanisa ye nga Befeso 2:2 bweragira ddala. Era akamu ku bisaanyizo omuntu k'alina okuba nako mu ntandikwa y'ekkanisa okulagira ddala nti omuntu oyo yali kitundu ku batume, omuntu oyo yalina okubeera n'obubonero ebyewunyisa n'ebyamagero eby'amaanyi nga era bwe tulaba mu Bakolinso 2:12-14-12 Pawulo yagenda mu maaso n'osirisa Abakolinso abali omuyisaamu amaaso nga bagamba nti teyali mutume wa namaddala. So kaakano nga tulina Bayibuli yaffe enzijuvu omuli ebitabo 39 eby'endagaano enkadde n'ebitabo 27 eby'endagaano empya, tusobola okugamba kaakano nti tewaliiwo nsonga ya byamagero. Ekyo tekitegeeza nti Katonda waffe omukulu tasobola kukola kyamagero wa ate ddi wayagalidde okuba ng'akikola bwe kiba nga kiri mu kwagala kwe, nga tetuwerabidde nti ne mu bulamu obwa bulijjo nti waliwo ekyamagero eky'amaanyi ekigenda mu maaso n'okuba era Katonda kyakola buli lunaku mu bulamu obw'abantu ab'enjawulo, era nga kye kyamagero eky'obulokozi, nti buli muntu yenna oyo Katonda gwagenze maaso n'abeera nga agolokosa okuva mu bufu bwe oba mu bibi bye n'okwonoona kwe, ekyo kyamagero ky'amaanyi era ekyo kikolebwa buli lunaku. Naye oluvannyuma olw'ebiro biri eby'abatume, Mukama bw'atyo bwe yateesa kaakano okuba nga ayanukula essaala zaffe kuyita mu ngeri eza bulijjo. So ekyo nakyo kibadde ekikulu kya kubanga kijjibwawo obutatabulatabula enkola ya Katonda gye tuyise obugabizi bwa Katonda n'okuluŋŋamya kwa Katonda okw'ebintu byonna bye yateesa edda, ng'ate tugitabula n'ebyo byateesa edda, ate nga tugitabula n'obukulu bwa Katonda, ate nga tukitabula ne kye tuyise ebyamagero. So mu maaso Mukama ng'akkiriza tujja kubeera nga ate tulaba tutunulya ku kye tuyita ebyokulabirako eby'enkola ya Katonda mu ndagaano enkadde ne mu ndagaano empya, ate tutunulye n'ebintu ebirala bingi nnyo ebiri wansi w'ekyo kye tuyita enkola ya Katonda oba okuluŋŋamya kwa Katonda oba okukuuma kwa Katonda okw'ebintu nga bwe yabitondera okuba nga bitambuzibwa, n'ebintu ebirala biki bingi nnyo nnyini ddala. Naye wano akakulu kenjagala obeere nga ebikulu by'esaagala obeere nga weerabira kwe kutegeera nti bwe tuba nga twogedde ku nkola ya Katonda oba kye tuyise obugabirizi bwa Katonda, okuluŋŋamya kwa Katonda, okukuuma kwa Katonda okw'ebintu
byateesa edda okuba nga bituukirizibwa nga bwe yabiteesa edda, yensonga enkulu yetwali tugenda amaaso n'okuba nga tutunuulira nti Katonda waffe aluŋŋamya ebintu byonna, akwasaganya ebintu byonna ebibeerawo mu nsi, nga atunuulira okusala, ng'atunuulira ekigendererwa kye n'okusalawo kwe ku lw'ekitiibwa kye. Era byonna byakola abikola nga ekigendererwa ekikulu kyekitiibwa kye. So tewali kino kyonna Katonda kyatenyegiramu oba kyatali kitundu ku kyo mu nsi muno. Era ne tulaga nti okukola kwa Katonda, okuluŋŋamya kwa Katonda, obugabirizi bwa Katonda, okwasaganya kwa Katonda ku ebintu byonna byateesa edda, kusaasaanira mu bifo byonna, mu bantu bonna na mu bintu byonna, era tewali kibeerawo nga tekirina kigendererwa kyonna, oba kinene oba kitono, oba kirungi oba kibi. So tujja tunulya mu kitundu kyaffe ekyokubiri ku nsonga nazo endala wansi wa bino bye tumaze okuba nga tukola tutya nga twogerako. So mbagaliza ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo okuba wamu nammwe mwenna. Amiina.